mukulu jebaleko kale naye jebaleko so ennaku zino otabuti music ate ne weekweka eno tukunoonya olunsi otuwe ku mboozi n'otubula omanyi omukwano gwampambala guninamungi enamba ya management gye tulina okunoonyezaako oba eyiyo direct eya management ati tukuba olunsi nga twagala kukufuna olunsi ne tutakola ki ekyomukisa omulungi tukuguddeko wano eno ku kasaawe omupiira ogukubira ddala kati namba 14 etegeeza ki mu kisaawe namba 14 yali namba ya muzanyi wange ensinga okwagala yali nga Henry Thierry nga azikuba 14 so era nsambye wano nerabira ddala nga sirina nnyo njawulo naye sigirabye jeka abantu bange yali abajjako nteebye yali ateeba so sirabyewo njawulo okujjako nti njawulo eringa eriwo nti ye Mufalansa aye nze ndi eno Uganda. Ekifo kino ndaba nga oli omu ku bakiguddewo abantu abayinza okwagala okujja wano ki kye baba basuubira? Actually olunaku linasooka okukiraba kino ekifo bwe nasooka okukiwulira ebbaala ya tabbu nnyo enakulabye gamba munakulabye omanyi nasomera ali ku mukadde twanayitanga ebbaala eyinza kubanga efaanana etiyo gye bawaana ngenda otutuukayo nga ntewali egikira kololo nga ndala nnyo so abantu bonna bagamba nti this is a very good place era nga mukibalaze kyetwewunyisa ffenna okuba nga kirina akulabye naye nga it's a very nice place bajje bazinge fund omwami Kamenyo buli boogera ku linnya lyo balaba gwe n'omukwano temutengana omukyala bayinza okugamba ebimu Katonda yali mugezi nnyo yatonda Adamu era nga tekimala n'agattako Eva so Eva wange namufuna nange ndi okay kakati simubanja abantu bwe mufaanaganira ddala omukwano gulabika gufudde ekirala Kamenyo gunfudde kati munyankole kufaananyiriza ddala oweeka munange mwetegeera mwemanya so kati twetegeera ne twemanya n'embeera zifaanagana era newajja anayogera nga nze abantu ebiseera ebisinga bakimanyi nti ba celebrities muli bazibu bakufumbirwa oba bakuwangaala mukazi advice gyobawa oba okimaintaininza otya as Kamenyo bakole byenkola byoba obawa ebyo bagambe bakyala baabwe batambulenga nabo mu bantu babalako omukwano babawe basharinge nabo kye basobodde kitegeera obulamu bujja banyumira nabo beewuunya omwaka guli ekivu bakiteekayo ensi neku appreciate nga this year bakusuubiremu ki this year mwana mbadde nkyabigatta nga saagala kukola balala kye bakoze kuba buli muntu omulaba akola cricket oba buli muntu akola serena buli muntu kati nze mpulira njagala nkoleko ekyenjawulo njagala stage oba ngiteeke ku nnyumba ya muntu waggulu gye mba mpafomingi ekitegeera kita abantu bange funa ennyumba gye basinga omumanya ku kyalo bampanikireyo stage nze eshow yange gikubire babackup njagala mbakolera ekyenjawulo okuba ndi wanjawulo siringa balala lwaki nteeka cricket over abalala gye bategeka oli nagiteeka mwaka n'oguddako n'ategeka kyekimu ekirizo kitegeera mu career ya Kamenyo tumulabyeko nga okola collabos ez'enjawulo this year fans bo basuubireyo collabos ez'amaanyi of course basuubireyo collabos ez'amaanyi last year Natani Alien Scheme but olwako sayi shooting a video nsonga lwaki sayi shooting a video Alien Scheme wa Amalala ate nange nina Amalala so Amalala gaffe gali mu kukwatagana kulima ne tusalawo ne tuluta Amalala agago gamanyiddwa nti gali mu luyimba omuntu mwegali era ogakompeyalinga n'agooli Alien nga tebimakinga ati kati olaba buli muntu alina Amalala ge okusinziira ku ttuluba lye ekitegeera ate Amalala ge gano nti omuntu kasagamba ekintu ekitajja mu sayizi yo ng'olaba mwana anzoleeza nga mukita
kati alina amalala ge yandaga ate nga nange nina agange ekitegeere so netuluta okwongerezaako oba kyali nti lwakuba ye yalina ettutumu mukadde ery'amaanyi andi kakati ettutumu tetulina kalipima kuba buli omu alina erirye ekitegeere nze olw'okubanga nyimbye nze ndiko kinkubya kabuye semboga luyi oba Maddox Sematimbo kitegeere nembeera nga abantu banjagadde nnyo at that time so kyasangibwa nti ng'alina amalala ge ate nange nina agange nga kaluyimba tulute abantu baagale audio ekirungi bagikuba bazina mu mirembe ate si mu bubi kitegeere awo ennyini ku nsonga ya alien tulaba nga waliwo olutalo olugenda mu masekatiige n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Gazi oza babiri bano ki ekibasumbwa naddala nga gwe wakolako ko n'omukubbo kyenyinza okugamba nze simanyi kibasumbwa ekyo sikimanyi yasirange ndi ku ndongo yange ayingira mu leeni yange gwe gamba gundi ono yandaze eddala naye ate saakulipima kuli amulala kitegeera naye nze yasigangibwa amalala ge nga nange nina agange saagala kunzole bireka omuntu kasa kitegeera I believe nti abayimbi fenna tuli abayimbi ate abantu be batuwanika kitegeera so omuntu kiba kibi nnyo okulaga nti ate yali waggulu nnyo okusinga ku ki omulala twali ku TikTok omukyala n'abaako ensonga zakugamba n'agamba Kamenyo mukyala ddi waffe lwaki tonyanjula mwali mu content oba abitegeeza mukyala wange oyo mutuufu naye alaba kisusse n'omwana yabwerere byonna bikoze akuwoledde ebbanga angoledde ebbanga sirina kyemmanja so kati it is worth it tuba tokyala era naanoba kati wakubanga sikyadde nze mba mu nsobi weetereeza ddi namugamba kani kuba njagala kisinga kuba yasinga yasinga kijaba kibi nnyo okukola akakolokolo mu mukyala ngaoyo bulina okusigukula ebitooke ekitegeera relationship yanywera eringa buliti eringa mutayimba guno gwe bakola mu adimentiyamu mugumu osana guyozayoza munywevu Kamenyo baatisa ab'enjawulo mu categories eza music ow'enjawulo batera okukola kolabozetse owakadongo kamu nakwata mukono owakadongo kamu ne baba nga bonna banene eno mu hipo gye muli igwe abafanzi bo bakusuubira okubaako kolabo n'omuyimbi ali mu category mu category ya hip hop ne hip hop tekola kati bafani ba hip hop bonna bamumanyi kati noli naye alina bafani be nga ba hip hop naye baba bamumanyi kati twegattako ki nkyoba nakola ne lutalo njagalayo okuba lutalo abayimba bandi bateekayo kabaveeko ne bagira nkola ne alien abalaga bantegeero kitegeera kuba eno ba hip hop nabamala sho nzikoze bazze nzikoze mu bifo ebyamaanyi olwa ne mukyalo Masaka nategeka kisaawe era Stone Gardens Abitex ateekayo kyepukulu nze nateekayo Kamenyo omu kati so bazze ne bampage nga bagamba nti situulirako ku ddoboozi lya Kamenyo track ate mu kisaawe babadde muki etimu anyway olaba tekijja soboka kuno mupiira gwe gutugase naye tetuyira nnyo nkolagana era badde tetwogera n'emipiira ate tagimpa naye ngaera nguwa eri walala ekibagaana okwewa ku mupiira mu kisaawe kitwazaalibwa kukolagana ge mazima
Tuzalibwa kwaffe tetwazalibwa kubaira ba mikwano. Kakati wano mu kisaawe tukulabye nga Gravity gyali mu kisaawe naye gyoli. Musambira ku ludda lumu oba buli omu abadde asamba ku sayidi? Sanze balonze edda ttiimu yaabwe nga tuli ku ludda lumu. Kuba tubadde tweraliikiridde nti muyinza okuvaawo ng'amagulu mugamenya. Tubadde kuyanjawulo. Oba kyekikumanyisiza n'omupiira bamuvaayo. Anze gasi namutono kati gasi gensinga okuba naye. Lwa mirimu mirala nnyo. Basanze ekiro nasuze ku birala ate nzire mupiira ate nkakasengera kusambira ku layini zikatono natuuka. Okay, nga tuwunzika. Natuuka kunyumirwa. Kusanyusa mikwano gyange gimpiseko zanyi nekifo mukwano gwa. Yes, so okay. Nga tuwunzika. Tubadde tusaba oweerezeeyo bafaanizi b'obubaka naddala okusinga mukyalawo. Omuwane n'omuwaana. Kati muwaana ki? Bwe tutukyotalawo. Bagamba mu biki biki. Bagamba ki? Muleeto ayimirirawo bajje. Leete. Noffe yamuyimbira ddala akayimba. Mbukale nno bageya naye ate yakyamawa. So mutuufu mukyala wange sina kyengenda kuwaana olwaleero byonna obiri. Self-contained. Self-contained. Kamenyo nga tufundikira TikTok oli olaba omukwano engeri gye kuyanya abaana ku TikTok era abamu ku baana batandiseewo ekintu ky'okubanga bakola suicide lwa mukwano. Kati twakafuna almost cases 3 abavubuka abali kwetira ku TikTok olw'ensonga. Your advice eri couples ezo naddala nga zisazeewo zijje appearing ku screens z'abantu? My advice is bana atete mukituusa kweyo level yakwetta eba esusse aye naye omanyanga nti bawa akwagala nnyo bamukazi wakwagala nnyo tomudisappointinga nnyo kitegeera manya naye muntu kuba omukwano guluma for real tomudisappointinga nnyo so naye nze advice yembawa naye advice yensinga okuba abanaye mweyagala ate oyagala omuntu omwagalire ddala obulamu bwa kiseera omaye omukwano tegunyuma bino bitudiyamba amwagalako katono jasika kitegeera aba tuli mukwano oba togenda kufuna ngeri gyekinyumamu mukwano ogunyuma nga guli freewete omuntu omwagali museeye muti. Okay, sibula abafaanizi bo yabanjagala eyo n'abatamatira baagala nnyo nze sibalinaako ttabu abansobya ne bennasobya mu nsaasire byali bya mwaka guwedde muguno mbadde nkyekuumye sinasobya muntu n'ogwa akatalekeka kamu. Oli muyimbi gwe tumanyi nga ekisooka anyirira ennyo ekyokubiri ne oba toledizinze music osigala ng'okyalina ssente ezi ssente z'oteeka mu madaamu okubanga omukuumiddewo era nga status ye ey'abakyala abanyirira ogimaintaininga ssente ozijjawa nga te tetukulaba nnyo mu byabufuzi? Sente zino oziraba zisiima sente zisiima musaayi sijja kulimba nti nkola nnyo oba abantu mukole nnyo omusole naye sente zisiima musaayi bwe ziba zakusiima zijja kugoberera tebakulimba naye batokoze bajja kukuyita bakuwa omulimu okole oba ojja kukola ekintu ekyekisiro kitambule kubalaba abantu abamu bagamba nti sente bwe ziba tezaaliyo mu famire ekizibu omuntu ozifuna naye sikudaala naye sente zisiima naali mugeta asozifuna naye sente zigera bukezi kumanja nezikusiima nezigamba oli wange gwe sikuta nozifuna nozicyakalamu yagamba yacyakadde nnyo zigera muggwako kyokka ate nengira nofuna endala okitegeera so nina omusaayi gwa sente omusaayi gwa sente oli ne bwanduka agenda olala ate kati yayingizaawo empya nanyiiga teyanziza kame sikola nnyo